yatakoowa naye omuntu binafsi akoowa. Tosobola kuzimba kintu ng'okisesikamiriza enkola yange nti amaanyi gange gali mu nsawo yo, tekiriyo. Omulembe gwe tuliko tulina okulaba engeri gyetusobola okuyimirizaawo institution eno ng'eyimiridde yo nga yo abalala bonna bwe bajja okugiyambira naye ng'esobola okutambula ku maanyi agaayo. N'ebigambo ebyo tusaba okutwala omukisa guno okuddamu okubeebaza naye n'okusingira ddala okuba nti mu butongole okuggalawo olusirika luno n'omusomo guno nga mwenna mbeebaza olw'omulimu omulungi gumukoze. Tusaba Katonda akkirize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netumanyika oba ensonga netuukirira ate ensonga eyo nebuna buli omu n'agiwulira impact. Ekyo ateekateeka okukola zino zezaali programu, zino zezaali activity ezitambuza programu ezo, bino bye twafunyeemu gwe mugaso gwa budget. Si kumala gulakola figa amafuta emisaala then ne mutuula. Olina okulaba nti budget eyo gyokoze ekoze eki etambuza emirimu. Ensonga eyokusatu mu introduction eno nti emirimu gyonna activity egiri mu office, activity eziri mu office mulimu abakozi, mulimu ba staff, mulimu ebikozesebwa ebyuma computer, motoka, mulimu software package. Director wa finance ajja kusaba secretary general tulina okungulira accounting package oba ttale oba quickbooks. Kwegamba ebintu byonna bikole ki bitambulire mu computer. Obuzibu bwabyo Mwami Jamiru alina kyayogeddeko kinfunirawa. Ndoza neno group yosi bwetyo bweri naye in one way or another bwe tuteekawo controls zijja kutuyamba okumanya ddala waliwo akola ekyo ekitali mu bigendererwa byaffe, era bwe kiba bwekityo tumulabye tutya. Kati mu ekyo tuyinza obutatandika nakyo naye oluvannyuma tujja kukozesa ba professional auditors abasobola otuyambako okunoonyereza kwabo bannaffe ababa bagudde ku mulamwa. Ekibiina kyaffe organization yaffe ffenna tukkiriza nti si yakola magoba, naye mu butakola magoba Mwami Jamiru akinnyonnyodde bulungi nti twetaaga embalirira. There is no way we can run a successful non-profit institution if we don't know what we earn and what we spend. Much as tetulina business mwe tujja ssente, naye n'abo bennyini abagenda otufandinga beetaaga okumanya biki bye tugenda okukola, biki bye tusuubira okufuna. Ne bammemba baffe bonna okitebe ekikulu kibuli, abasomesa baffe abasobodde kusomesa, abaami n'abakyala balamusa n'ekintu ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka twebaza Allah okubeera ng'enteekateeka yaffe kwataganye n'okugera kwe, kubanga twalibadde nga tuteekateeka okusomera wano ne Allah wabanga tiyakiteekateeka oboolyawo twalifunyeewo ekitugaana okubeera wano. Naye Allah tubwebaza nti okugera kwe kwakwataganye n'enteekateeka zaffe etubeera musobodde olwaleero nga tuli mu ntandikwa y'enkomerero n'okusoma kwaffe. Buga omusomo guno ng'eba kutegeezezza Haji Bwengo
gwatandika lunaku lwaggulo olwaleero tusobola okubeera nga tuguggalawo. Ebitongole byonna byetusuubira okukola nabyo emirimu gy'obusiraamu be bamu ku bantu abali wano. Ekyazakamu ekiri sala ebisolo badaawa bonna basinga obungi be bantu betubadde nabo wano okubeera nti basobodde okujja okubeera nti basoma. Twebaza abasomesa abatulondeddwa okubeera nti babadde bakugu nnyo, era omu yatugambye nti omusomo ogwagala management bw'abanga agwanjuluza guyinza okumalako kubisedesa namba ng'ali ku nsonga eyo yokka. N'asuubiza nti insha Allah tutibanga tumwataaze agenda kubeera nti adda wano. Abantu bano abeetabye mu ssomo buno beeyamye okubeera nti byonna ebisomeseddwa nga bweri ntandikwa bajja kubissa mu nkola era tubeere nti tutambula nabyo. Basabye misomo gino mbuga okusinza ku ne bwagyo atiisi mutono ennyo kale tufunemu buli mwaka omulundi gumu ku kintu ekifaanana nga kino, ne singa kiba kisobose kale luvannyuma lwa myezi 6 netukomawo netweyongeramu kubanga ebisinga bipya mu matu gaffe ne mu nteekateeka y'obusiraamu batambula erayinza okuba nga suula mpya mukulembeze. Basaba obudde bwebanga osoboka mu mwaka emirundi 2 oba mu mwaka mulundi gumu, ekyo bakisabye embuga kibeere nti kibeerawo. Okwebaza kugenda eri abasomesa abakkiriza okujja otusomesa. Mbuga olukiiko lwatulondedde abasomesa ddala abakugu. Ebedde bwe gwanjula wano ng'okuwa essaawa emu mu budde bwe oyinza obutasobola kumusasula okusinziira ku ddaala lye, ate kibeera nga waggulu waakyo bonna babadde ba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Ekituwa amaanyi kuba nti naffe bano gye bali bulijjo. Era tukakasa nti insha allah mu bano batukwatiddeko tuteeka mu nkola ebitusomeseddwa bingi bijja kutuukibwako insha allah. Twatandise olunaku lwajjo ennaku z'omwezi 13 ku Mande, era nga mukadde waffe Profesa Kaawaase Twaha Kigongo yasoose okutusomesa ng'atusomesa ku bukulembeze, ng'agezaako okukompeyaringa obukulembeze obw'embeera eza bulijjo n'okubukwanaganya n'obukulembeze bw'obusiraamu na kiki kyetusobola okuyigamu tusobole okutambuza obukulembeze obulungi. Era twasomye bulungi, era twamusiimye, era twategedde byatusomesezza, era tujja kuteeka mu nkola insha allah. Twasomeseddwa muganda waffe Haji Badru Ddungu, Mami Badru Ddungu, mukadde waffe current Spirit Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi, nga ajja tulaga challenges zaalimu ng'okuzibu n'okusomoozebwa, era nekitulagira ddala nekituwa obuvumu tisiffe tusoose kubeera abakulembeze b'abasiraamu. Bangi babaddewo era bavuddewo, bingi bikoleddwa, naffe twetaaga okukola bingi. Ekyo nno kyatuwadde obuvumu bw'amaanyi nti naffe tutandike tutekewo ettaffaali nga tukulemberwa mukadde waffe Spirit Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi. Era sebo twasomeseddwa muganda waffe Haji Lukwago Ramadan kuva mu ofiisi ya Lord Mayor, nga yatusomesezza
obuvunaanyizibwa obw'enjawulo oba abakulembeze ab'enjawulo abali mu Office of Supreme Mufti, ebitongole birimu eby'enjawulo, na buli omu kikyasobola okukola era basobola kuyambagana batya okukwasaganya ensonga eyo. Era mukama wange omusomo nagwo gwagenze bulungi era twayizeemu bingi nnyo. Kadde waffe tugenze jo olunaku lwajjeera kanso waffe looya Kanso Fahadi Matovu ng'ate era ye looya wa organization yaffe Office of the Supreme Mufti yatusomesezza bingi nnyo n'ayita mu nsonga ez'enkizo. Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebo mukadde waffe Supreme Mufti, mukadde waffe Deputy Supreme Mufti, management yonna okutwalira awamu bakadde bali bamashekh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okusinkana mu lusirika luno lugendereddwamu okuba nti abakulembeze abajja oba abakulembeze abali mu ofisi ya Supreme Mufti bafuna olusirika olw'okumanyigana, okutegeeragana n'okubaako n'endowooza efaanagana mu ngeri ki emirimu gino gye girina okutambula. Kya bulijjo mu nkola eno eya management ey'omulembe guno okuteekawo emisomo nga gino okuba nti ffenna tubyogerako ebya birina okukolebwa ne tuba nti omulimu guba guteekebwamu office buli omu aba agutegeera era ng'agukkiriziganyako. Njagala nnyo okwebaza bonna abadde emabegaawo enteekateeka eno, okusingira ddala abo abazze okusomesa ba facilitators, buli omu mukugu mu ngeri ye era mumanyi mu ngeri ye. Ekitubuuliddwa nti ennaku zino ebbiri mwenna mumatidde kyaba abazze okusomesa ddala ebintu nga mukadde waffe omu yayogera banyonyoka ebyo ebyanyonyonyoba abanyonyofu. Njagala nnyo n'okwebaza mwenna olw'omulimu obudde bwe muwaddeyo okuba nti musisinkana mwejjukanye ate tukkiriziganye tugenda kutambula tutya mu nkola eno empya. Tetuyinzaga nti byonna mubyogedde mu nnaku bbiri eyo ntandikwa, era kituufu nti okusoma kuno oba omusomo gino gina okuba nga buli kaseera giddibwamu training and retraining. Omulembe guno gwe tuliko yeeyo ya nkizo. Tuyinzaga nti ebisomi biweddeyo ate ensi ekyuka mangu nnyo, edduka ku sipiidi ya yiriyiri. Kale buli kaseera tulina okubaako n'okwejjukanya. Naye ekikulu kyensinza okusiima gavumenti eno empya ey'okuba n'omutima oba omwoyo gwa ssemateeka, legal framework, tiwaliwo constitution erina okugobererwa. Kyanguwa nnyo buli lwoba ng'olina ssemateeka gy'otunuulira era ekuwa ekkubo n'omanya nti kino ndi ku mulamwa, kino nfulumye, kino tekinnaba. Ekyokubiri, sanze omwogezi waggulu ng'akyogerako okuba nti mulina enteekateeka ey'okuba n'embalirira ey'okulaba nti emirimu gyonna girina namuziga bwe gitambulira. Omulembe gwe tulimu tukyasobola kugamba nti ojja kubeerawo lilla. Kituufu olina okubeerawo ku buyinza bwa Mungu, naye mabega w'ekyo, oluvannyuma lw'ekyo, ebintu byonna birina engeri gye bitambuliramu ku ngeri y'ennyingiza n'enfulumya. Tojja kuba na kitongole oba ne organization nga tolina ngeri ki gy'ogenda kiyimirizaawo, awo tuba tulimbagana. Kale kisanyusa ekyo, kizzaamu amaanyi. Tuwaliwo okusoomooza, naye ekikulu tukusobodde tutya okutwala mu maaso. Bingi nnyo naye nga ebyo ebimu ku bikulu byendabye nti tulina okubiwa enkizo. Okusookera ddala muzze mu bukulembeze, ng'ekimu ku ebyo ennyo kuzzaawo ekitiibwa kya umma. Okuba nga muwa obukulembeze
abantu baffe ab'eggwanga lino si basiraamu bokka n'eri bannayuganda okuba abeesimbu, okuba omumuli ogw'ekitangaala eri bannayuganda bonna okutwalira awamu. Tubasuubiramu birungi byereere naye nga mu byo byonna okuba abenkanya ate okuba abantu abatekkirizanya ku nsonga eno oba eri, naye amazima g'ensonga noba nga omuntu olina okuyimirirako mu ssaawa ennungi n'embi. Tulowooza nnyo era nga tukakasa tibangi nnyo bannayuganda naddala abasiraamu ti obuwagizi bwabwe mu bulina basoboya MNS ti obulina bakulinamu essuubi ddene era n'obuwagizi bungi nnyo, era naffe twongera okukakasa titujja kukuwagira ne ofiisi eno yonna okutwalira awamu okulaba nga ebigendererwa byaffe ebyokuzaawo ekitiibwa kya umma bituukirira n'okuwa obukulembeze abantu ba umma. Bingi nnyo byetubaddemu naye kati ebyo tulina kubanga tutunula gye tulaga mu maaso, tuleme kubeerawo nga tuli mu ngeri ey'okukaaba kino na kiri, naye tuzimbe obusobozi, tuzimbe amaanyi agasobola okutambuza ofiisi. Yatakoowa naye omuntu binafsi akoowa. Tosobola kuzimba kintu ng'okiseesigamiriza enkola yange nti amaanyi gange gali mu nsawo yo, tekiriyo. Omulembe gwe tuliko tulina okulaba engeri gyesobola okuyimirizaawo institution eno ng'eyimiridde yo nga yo abalala bonna bwe bajja okugiyambira naye ng'esobola okutambula ku maanyi agaayo. N'ebigambo ebyo tusaba okutwala omukisa guno okuddamu okubeebaza naye n'okusingira ddala okuba nti mu butongole okuggalawo olusirika luno n'omusomo guno nga mwenna mbeebaza n'omulimu omulungi gumukoze. Katonda akkirize